olira ku mateeka yakalayira n'amezi 2 teganaba kuwera era n'atugamba nti kino ekisanja teri kwebaka tetwakitegeera nti yali alowooza nti abakyala tekyaliwo kwebaka era twagala abuulire ensi kiki kyategeeza. Tukivumirira nnyo okulaba nti Miriam Matembe amaka ge bagalumbye. Yes, all right. Oli ku Yugi Update Civic Osinziro Bango tuwuliriza ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abantu ekirwanirira eddembe ly'obuntu era nga kimanyikiddwa nga Uganda Women Movement ekirwanirira eddembe ly'abantu kivuddeyo ne kigenda maaso n'okiteekawo embeera eri gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga bagitadde ku nninga etagambika nga bagamba nti nsonga ki lwaki egenda maaso n'ebikola bino kakati nebadde bigenda maaso mu ggwanga Uganda ffenna tubadde tubyota buliro era mubadde mubiraba. Kakati n'ekitongole kino ekya Uganda Women Movement ekirwanirira eddembe ly'abakyala saako n'eddembe ly'abantu mu ggwanga Uganda kivuddeyo ne kivumirira ebikola bya gavumenti byekigenda maaso n'okubanga bikola gavumenti byegenda maaso n'okubanga ekola. Wuliriza kivuddeyo ne kigamba nti nno kikooye okulaba ejjoogo erigenda maaso n'okutiisibwa ku bannansi ne ku bakyala omuli okuwamba okubabuzaawo okutyoboola eddembe okutyoboola ssemateeka saako n'okutwalibwa mu makomera n'okuteekebwako emisango gye batazizza. Bagamba ebyo babikoye mu ggwanga lyabwe saako n'ogenda maaso n'okuraidinga amaka g'abakyala zizimu ku nsonga ezibayimusizza okusobola lisobole okuba nga lituuka mu State House. Kakati bwenjogerera ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba gwandibanga gababugumye olw'ensonga nti nno bukyanga gye n'Omuhoozi Kainerugaba agenda maaso n'okubeera nga yeekwatira mu buyinza ng'alinga yaweebwa obuyinza okuva ewali kitaawe. Kakati n'ensonga zimugezzeeko. Okutwala obuyinza si kye kyandibadde ensonga naye okuteekateeka omuntu agenda otwala obuyinza y'ensonga enkulu. Tujjukira bulungi nnyo ebbanga libamala nga bateekateeka Muhoozi Kainerugaba. Tujjukira reports ezaagenda maaso nga Muhoozi agenda maaso n'okutwitinga wabula twala lipooti okuva ewa Salimu Sale n'ebitongole ebirala n'aba activists bangi nnyo nga bagenda maaso n'okunenya Salimu Sale nga bagamba nti nno omwana temumuteeseteese kimala agenda maaso n'okuba nga attattana ekitiibwa ky'eggwanga Uganda. Emboozi ezo mukyazijjukira bulungi nnyo mu mwaka ogwa 2025 tujjukira bulungi nnyo Muhoozi yali agenze mu maaso n'okwegumbula omuze okugenda ku kibanja kye ekya Twitter n'atandika okutiisatiisa bambassadors ab'amawanga amalala saako n'amawanga amalala. Eyo embeera mwagiraba yaliwo kitegeeza sigwe mulundi ogusoose okubeera nga General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force ateeka eggwanga ku bunkenke. Kakati ono omukyala Mariam Matembe tukimanyi bulungi nnyo nti mukyala mulwanyirizi wa ddembe ly'abuntu era nga woman activist era nga advocates mu ebyo ebigenda maaso mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga kyakola agenda maaso n'okucriticizinga ebyo byonna ebigenda mu bukyamu. Wabula Mariam Matembe ng'agenda maaso n'okubeera ng'akomba kwerima ng'agamba nti agannyabo Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tagenda mufukamiza ate era neyo byayogerako ebyomutwala mu basement ebyafuuyira ndiga mulere. Agamba nga ye omukyala yasookera ddala okufuuka woman MP mu district eyankole era y'omu ku bakulembeze ba cabinet ministers abasookera ddala okufuuka minister of ethics and integrity mu ggwanga Uganda era ng'agamba nga bwe yaliko ku kakiiko akaali kaliko ba members 21 nga babaga ssemateeka w'eggwanga Uganda kwetambulira tagenda kubeera ng'ajoogebwa mutabani obutabani azejjejjo juzi wano ejjo ly'abalamu atulemesa okwogera ku bikyamu. Jjukira omukyalo ono gwe twogerako gwe twogerako Mariam Matembe amanya g'eggulu nagabawadde gonna. Waliwo yaze mu comment section n'agamba ye Mariam Matembe nga mpandise Mariam Matembe erinnya lino newankubadde mulaba bawandiika Maria naye liggwayo Mariam era mu bufunze mu fuulu ye Mariam Matembe. Ekyo ndowooza mukifunye temugala kuddamu kidibetingako. Kakati tukimanyi bulungi nnyo
y'omu ku baabaga constitution eya 1995 abamu ku ffe twali tetunnazaalibwa na kuzaalibwa, era ne bafuba okulaba nga ssemateeka ono atambulizibwa ku mikko ku bbago ekitiibwa ky'eggwanga Uganda kisobole okubeera nga tekivvoolwa. Uganda esigale n'ekitiibwa kyayo, esigale ng'ekyaweesebwa ekitiibwa okusinziira ku ssemateeka gwe baali bakoze, kyali kikulaga nga Uganda weegulumidde era weekulaakulanye mu nsonga z'ebyobufuzi. Era Maria Matembe yali omu ku basaale abaabaga amateeka. Maria Matembe ajja atya okwawukana ne gavumenti? Kubanga ono tukimanyi bulungi nnyo munywanyi nfanfe gwali gubasaza mu kimu ne Yoweri Kaguta Museveni bajja batya bakyawagane. Eyaliko cabinet minister omulamba eyalondebwa ku gavumenti ya Museveni ye Maria Matembe akugamba nti yaliwo nga nno gavumenti tennajja nga babaga amateeka, era be bamu ku baleeta gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Yatuleetera ekyetere ng'abamu we mwogera, si bigambo bya Yugi Update TV. Kaakati mu mwaka ogwa 20 mwaka gwali gwa 2023, yes, Maria Matembe yasalawo okuva mu bwa kabinenti mwaka 2023 kweli, yes, 2023 saako ne 2021. Omwaka ogwa 2011 tujjukira bulungi nnyo Maria Matembe ensonga ya mukyawagana ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeeno kunkumula amatuugo. Okuva Mwami Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'agamba agenda kukwata ku ssemateeka w'eggwanga Uganda, omukyalo ono Maria Matembe gwe yali obulungi ng'akiikiridde abamu ku baabaga amateeka n'agamba nti agenda kukwata ku tteeka erya term limit erijjawo term limits, agenda ddikwatako alivuunike lyesulike ng'agenda ddisulika. Omukyalo ono Maria Matembe n'avaayo n'amugamba nti okigeza bwetuba nga twakulonda ate nga ffe abaabaga amateeka ffe abakuleeta mu buyinza ebintu by'okoleredde eggwanga Uganda bingi, ebintu by'okoleredde eggwanga Uganda bingi nnyo. Uliriza, yamugamba okumanya ebintu by'okoleredde eggwanga bingi nnyo ojja kusuula ligaseyo, so teweetantana nakukwata ku kya term limit. Olowooza Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa ng'awuliriza? Tiyawuliriza, ng'agamba ye bamuleke yamanye engeri gy'ajja okukuumamu ligase ye. Olw'okubanga emmundu zaali wali, amagye nga gali wali, ebiseera ebisinga bitera okuziba abakulembeze baffe amatu n'obwongo, ne balowooza nti nno amaanyi n'obuyinza bye bigenda obbakuumira mu bifo bye baagala okubeeramu. Kino njagala nkikutegeeza okuva na leero gwe mukwano gwange mpuliriza, kubanga nkimanyi kwe muli ku Yugi Update TV mugenda mu maaso n'okuwuliriza nti characters kintu kya makulu nnyo gye buva ne gye budda. Characters kintu kya makulu nnyo, era nzikiriza okutegeeza nti characters zo za makulu. Obuyinza n'amaanyi n'ekitone ky'oyina bijja kuyambako buyambi okuteeka mu kifo kye wali oyagadde okubeeramu. Wabula ekijja okukuumirayo eyo obuyinza gye bukutadde n'amaanyi go ne talenti yo oba ekitone gye kikutadde, ekijja okuyamba okukuumirayo ate si mmundu, ate si buyinza, ate si maanyi, ate si talenti. Ekijja okukuumirayo ye characters zo. Characters zo zijja kukuumirayo oba okujjayo. Ekintu ekijja okujjayo tegajja kuba maanyi, si buyinza,
ekijja okuleeta downfall yo mu kifo ekyo gye kinaaba talent yo gye naaba ekutadde n'obuyinza bwo. Ekijja okukuumirayo oba okujjayo characters zo. Kati Mwami Yoweri Kaguta Museveni newankubadde amaanyi n'obuyinza bwamutuuza mu ntebe y'obukulembeze, yeerabira ekintu ekiyinza omukuumirayo nti zaali characters. Characters kintu kya makulu nnyo mu bulamu buno, kisobola okukuumira ewantu oba okujjayo. So ekyo mukyegenderezanga mukisimbako essira. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa bwe baali bamuvunaana nga bamugaana okukoona ku term limits, ensonga yagyesuula muguluka. Yes, oli kuyugira updates bikosinziro bango tuwuliriza munatusonyiwa akaakayiseemu. Naye nga wembagambye nti embeera ya bunkenke kugambye ekiyinza okukuumira mu buyinza ze characters zo era ze zimu ze ziyinza okujjayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati gavumenti teyawuliriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa mu myaka gye yali amaze ku bukulembeze bw'eggwanga okuva mu 1986 1986 omwaka gwali gwa 2021 omwami ono Maria Matembe bagenda maaso n'okuba nga baawula bayawula era n'atandika okuba nga akulitisayizinga gavumenti n'afuuka opposer eri gavumenti ng'agenda maaso n'ogikulitisayizinga ku ebyo ebikyamu ye byatwalanga ebikyamu. Wuliriza ate nkugambye nti entabwe yava kubanga Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa akwata ku term limits, ate nga Maria Matembe y'omu ku baali abasaale mu kubagasa amateeka w'eggwanga Uganda gwe tutambulirako. Kati ekyo ekintu kyamunyiiza nnyo era kaakati okuva n'olwo nga tebalima kambugu bya bufuzi era n'atandikamu opposinga n'abeera ddala ku side y'opposition. Naye ng'ono yali first cabinet minister okubeera minister of ethics and integrity mu ggwanga Uganda. Mukyala asome amateeka agasomeddeko ebweru w'eggwanga, agasomeddeko ebungereza, buli kimu. Abaddeko lekikyala, senior lekikyala, buli kimu akikoze. Kakati agamba omwana obwana gwe bazadde jjo juuzi ava ati eri n'agamba nti agenda bamerako, nti agenda bempankirako. Maria Matembe ekyakiganye agamba tajja kukikkiriza. Era ssaawa za kakati ekitongole ekyegattira mu Uganda Women Movement kivuddeyo okuteeka gavumenti ku nninga kubikola ebigenda mu maaso n'okuba nga bisoomooza gavumenti ebirabikibwako nga ab'obuyinza bakuumaddembe ba high ranking officers babikuliddemu okuba nga beegugumidde omuze gw'okukola abducting, okubuzaawo okuwamba abakyala nga bayimusa eddoboozi lyabwe okulitisazinga gavumenti. Era bano ba human advocates era ba activists bavuddeyo ne bayimusiza wamu eddoboozi ne bateeka gavumenti ku nninga ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bavumirira ekikolwa ekyakolebwa jjo ly'abalamu oluvannyuma lw'omukyala amaka g'omukyala Maria Matembe okusukuredingibwa n'abyokwerinda oba n'abantu batamanyikibwa ababiri nga baali bakutte emigemerawala nga n'abalala bagenda maaso n'okusaakinga amaka g'omukyala ono nga tebafunye lukisa. Bagamba kuvadde nga Uganda amateeka tugatambuliza weetutyo, ye lwaki ekyo wamba abantu kisusse ensangi zino? Kakati ebibuuzo byabadde bingi nnyo nga gavumenti amatama ntengo, wabula tetumanyi nkigenda mu maaso. Wobanga obukulembeze buno obuliko ng'omukulembeze aliko tayagala mukulitisayizinga ku bikyamu by'aba akola, then obwo tebuba bukulembeze obuba bufuzi. That is a monarchy. Obukulembeze si bwa nsikirano. Obukulembeze olina okukulembera ng'okimanyi okulembera abantu ate nga balina okugayidinga. So ky'oba olaba ebigenda mu maaso mu Uganda biriko nnyo question mark. Njagala nkuwe ku ba advocates bano
abasangibwa mu kitongole mu kisinde ekya Uganda Women Movement nga ba activists abatadde gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nninga bakyala bonna b'amaanyi toyinaamu gw'onyooma kubanga ne Mariam Matembe kino kyabadde ekisinde kino akibaddemu era bagenda maaso n'okumuwenja bagamba okuva we yagenda maaso n'okukolebwako raid takubikako kya mulubaale era beebuuza ani amuyina beebuuza gavumenti ye muyina ali mu police custody ali mu military facilities bagenda maaso n'okumuwenja obuseenene wabula police Uganda Police sako ne military agencies tibanavayo claiminga nti no balina omukyalo ono Mariam Matembe wabula twakoma kulaba nga raid egenda maaso tetwamanya byaddirira ate era gye buvuddeko emabega nga tannawambibwa ibadde byogerebwa masekati g'abaana ababiri biwanvu wakati wa Muhoozi Kainerugaba ne Mariam Matembe bibadde biwanvu nnyo. Mariam Matembe badde awanda muliro. Njagala nsooke nkwekana akatambi n'oluvannyuma tusobole okuba nga tweyongerayo oli ku Yugi Update TV ko sinze obanga otuwuliriza gwatana tweyungako nkutegeeza nti kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora ntegeeza bali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, America, UK, abali mu Canada munamba atumiddeko nnyo nkimanyi mukola kyamaanyi nnyo okutumbula amayengo gano aga Yugi Update TV. Mmwe abali mu South Africa nammwe abali ku muliraano ne Kenya nammwe abali mu Democratic Republic of Congo kankisubire nti amawulire tegabakola bubi era nammwe tugenda mu maaso n'okubatuusaako information egenda mu maaso mu ggwanga lyammwe saako ne mu ggwanga erya Rwanda. Embeera weetyo weeri tuba tubawaako kasavu kanyama mumanye ebigenda maaso mu ggwanga lyammwe so ate era mumanye n'ebigenda maaso mu bunaayira kubanga mukazanyirayo nnyo. Kakati njagala weetegereza akatambi kano n'oluvannyuma tusobole okubeera nga tweyongerayo. Kumadembe okulumba amaka ge yaliko minisita w'empisa n'obuntu bulamu era omulwanirizi w'eddembe Miriam Matembe nga kigambibwa nti baagala kumuwamba. Ekibiina ekigatta abakyala ki Uganda Women's Movement kitabukidde gavumenti nti ekomye okutulugunya bannayuganda okulinnyirira ssemateeka n'eddembe ly'obuntu nga yeekwese mu nfuga etagobera mateeka okukozesa ebitongole bya gavumenti obubi n'okuggula emisango emijweteke ku bantu. Bano nga bakulembeddwamu abakyala abakulira ebitongole birwanirira eddembe ly'obuntu eby'enjawulo saako abaaliko abakulembeze mu bifo eby'enjawulo bagamba nti okulumba amaka ga Miriam Matembe n'okuwamba bannayuganda abalala kabonero akalaga nti Uganda tekyatambulira ku mateeka. Yakalayira n'amezi abiri teganaba kuwera era n'atugamba nti kino ekisanja teri kwebaka. Tetwakitegeera nti yali alowooza nti abakyala tekyaliwo kwebaka era twagala abuulire ensi kiki kyategeeza. Tukivumirira nnyo okulaba nti Miriam Matembe amaka ge bagalumbye engeri gye bagalumbyemu okutyobola eddembe lye ate era Miriam Matembe y'omukyalo omwe eyali kwabo bali mu Constituent Assembly nga bakola amateeka g'eggwanga ge tutambulirako. Attack on Miriam's home ebadde attack ku constitution y'eggwanga. Okusinziira ku bakyala bano ab'ebyokwerinda olunaku lw'eggulo baalumbye amaka ga Ssaalabirete Mukono ne bafuuza amaka ge gonna nga balowooza nti yakwese Miriam Matembe ate mu kiro ekyakeesezza olwokuna ne balumba woofiisi za maama wa Africa ezisangibwa Entinda. Mu kiseera kino Miriam Matembe tamanyiddwako mayitire era n'ewakaawe taliiyo. Bwe baava mu nyumba ya Dr. Matembe ne bayingira ewange ne bagwa mu gate ne bagulawo gate ne bayingira abasirikale nga batuuka mu 20 ne bamenya ebisenge enyigi zonna ne bazikuba ne basima n'ekituli mu kisenge. Simanyi kyebabadde banoonya mu nyumba yange era n'ababuuziza teri n'omu ayambulidde kyebabadde banoonya. Matembe kuba lwe bakwata amakage lwe balumba amakage tetumuwulizangako tetumanyi gyali. Kati okujja wano olwaleero tuba twagala nti wena waali amanye nti yatuwa eddoboozi naffe yatuyigiriza okwogera. Tujja kozesa amadoboozi gaffe okuvuumirira ekikolwa ekikoleddwa ku Dr. Miriam Matembe. Amyuka omukulembeze w'ekibiina ki NUP Lina Zedriga asabye bannayuganda bonna bannaddiini ne paalamenti okusitula eddoboozi eryawamu kubanga ekigendera kya gavumenti eno tekitegeerekeka. To reclaim our country. To reclaim the dignity
of our generations. And we owe it to two categories of people, the unborn. I call upon all the institutions, judiciary, parliament. Kiki kye muba munoonya amayumba g'abantu temusobola bayita ku poliisi ne bakolerayo statements? Ku lwaki mugwa bugwi ku bakyala n'abakazi abakulu ab'eggwanga lino? Omukyala w'ekibwa kya Dr. Matembe omugwira otya ne bbaawe mu nnyumba ye onoonyayo ki? Omukyala gw'osobola ogamba nti nkwetaaga wano n'ajja. Bino we bijjidde nga Uganda ebuutikiddwa ekiwamba abantu okumenya ssemateeka n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Omwaka oguwedde akulira ekitongole ki Center for Constitutional Governance Sarah Bireete yakwatibwa ku misango egyekuusa ku by'okulonda ky'agamba nti gyali mijingirire. This regime brutalizes women on fake intelligence. They are using the might of the state to dehumanize women. It is a shame to President Museveni, and I call upon him to speak on the degeneration of the rule of law in this country. That legacy of service is under siege. Raids on homes, harassment of citizens, and intimidation of activists are not the hallmarks of democracy. Amaka g'Amatembe gaalumbibwa bamukwata mmundu ku lw'okusatu lwa ssabbiiti eno n'ekigendererwa ekitannamanyika kyokka n'abasimattuka. Kakati nno kijulidde gavumenti okuvaayo okwesowolayo okubreakinga silent ku byogerebwa nti omukyala ono Mariam Matembe yandibanga ali mu maka nti yandibanga eiza ali mu basement ewa Muhoozi Kainerugaba obanga gavumenti yennyini yemubuuzizaawo ebyo byonna baba balina obbinyonnyola. Kubanga gye buvudde ne gye bulaga tulabye nga gavumenti ya Uganda yegenda mu maaso n'okukozesa ebikolwa nga bino eby'okukozesa drone ne raiding amaka g'abannabyabufuzi n'ebasalako n'ebatwala nga tebamanyikiddwa nawa gye batwaliddwa n'oluvannyuma bagenda okukomezebwawo ate ekyennaku nga balina ebisago. Singa engeri gye mubamu abatutte gye mubakomyawo kiba kitegeerekeka nti mwamuwambye omukolako interrogation nga mulina obubaka bwe mwagala omumanyaako naye ate mumukomyawo nga si kyekimu mumutulugunyizza mumukubye mumukoze eki ebyaswaka byonna byebintu ebimenyera ddala amateeka. Kakati ye Mariam Matembe agamba tagenda kukkiriza kufugibwa Amini 2. Agamba emirembe gya Amini baagireka dda tagenda kukkiriza kufugibwa Amini 2 ye bw'agamba. Amini 2 ani gwalireetingako ng'atireekinga ku Muhoozi Kainerugaba kubanga yeegunduliridde omuze gw'okuwamba bannabyabufuzi abagenda mu maaso n'okuritisizinga ku gavumenti. Kati ye agamba ono tayawukana na Amini 2. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obbanga otuwuliriza. Wabula kigambibwa nti okuva we yagenda mu maaso n'okubanga aloyidingibwa amaka ge taddangamu kulabikako. We twayogeddeko omu ne ku mannamawulire TV presenter yatugambye nti ono akaseera ab'ebyokwerinda bwe bagira mu maka ge okukola raid okusaakinga tebaamusangayo kuba teyaliiyo nti yali agenze kujooginga nga bulijjo kusalaasala ku weight nga bulijjo waatera obbikola. Naye omuntu aba agenze okujooginga jjukira nti nno aba agenze kusala weight kitegeeza nti exercise gy'aba aliko eba etuuyanyanya aba asobola okukoma alina okukomawo kewaka yeeweeko ku tuzzi oba oliawo yeerongooseeko agende mu mirimu gye oba akakalabye emirimu gye emirala. Era nga bulijjo weeriddeire routine naye ku luno tekyalabikako si bwe kyali. Omukyalo ono yagenda okujooginga teyadda. Kitegeeza ki? Nti yakwatibwayo gye yali alaze oba. Kati buli muntu yeebuuza abalwanira eddembe ly'obuntu omukyalo ono wa gy'abulidde, wa gy'ali, wa gy'asirikidde bwe bakimanyi tasirika. Akozesa eddoboozi lye okwogera tasirisa ddoboozi lye omukyalo ono Mariam Matembe. Ne wabula byonna byonna byagenze mu maaso ewaka bye bino ebyabaddeyo weebiti we byagenze mu ngeri ey'okutyoboola ekitiibwa ky'omukyalo ono ng'omu ku babaga amateeka. Tugenda kwetooloolera ku nsonga eno buli wanaabeerawo information ekyo nkibategeeza. Ye bba wa Mariam Matembe waneeruzira abaatugambye nti ku makya agaleero waliwo abasajja abambadde ebyambalo by'amagye n'abakyala babiri nga bali mu ngoye eza bulijjo abazinzeeko amaka gano nga ziringa ssaawa 4 ez'okumakya
ne bamusanga omukulu bawa Miriam Matembe ng'atudde wano wenyini mu kifo kino kinyini ng'ali mu kunywa kacaayi. Omukulu, tubuulire lwe bayingidde batya, bakusanze okola ki kyagenze mu maaso? Bayingidde awo through the kitchen, n'omulala n'ayingira, omukazi n'ayingira through main door, balcony and facing outside. Kakati nindaba abantu ne bayingira naddala abakyala abo babiri, nimbabuuza mwagala ki? Ne bansirika ne bayitawo ne bagenda side ya, ne badda mu korido yaffe yino wano, ne badda mu korido yaffe wano, kati wano ne bagenda eno kakati nembadde amabega nenzijja nenyimirira wano. Zinayingira through, omu yayingidde, omu nayimirira wakati, oli nayingira n'atunula eno n'atunula eri, nadda side ya bathroom ne study. Kakati awo nimbabuuza ddala mwagala ki? Ne bansirika tebambuulidde kintu kyonna. Kale ngamba nti kakati bwe mba temumbuulidde munaafuna ki? Kubanga nandibayambye kyemwagala. Ne balaba awo ne batunula nga tebalina kye balaba. Ogenda okulaba nze ne mbaviira ne nvaayo ne nzira mu kolido ne nzira eri mu sitting room gye naabadde, naye nabo ne bavaayo ne bansanga awo ne bafuluma bweru. Teri kirala, teri ruumu gye baaziza nti bagezezaako okucekinga kulaba ki? Teri room endala gye bagezezaako okuyingira okuggyako master bedroom. Kati ekirala we wabweru wabaddewo ki? Baani ababadde? Waddewo abajaasi oba? Wabweru side ya entry wabaddewo emmotoka zino zibayitanga kamunye, naye drone, pulira bagiyita drone. Kakati abadde eparking awo mu parking nga tebawaddemu bantu balala okugyako abakyala abo babiri n'omusajja omu omuwanvu abadde bweru naye teyabadde mu uniform n'abajaasi babiri nga balina emundu. Abambadde batya? Nga bambadde ebyamagye oba ebya poliisi? Abo ababiri babadde bambadde byamagye nga balina mask bukookolo. Kakati awo ne binsobera, mbabuuza mwagala ki? Tebaddamu. Kati bamaze ng'eddakiika meka wano mu maka ago nga batunula? Wano nga bamoving up and down zibadde wakati w'eddakiika 5-7. Kati gwe oyinamu okweralikirira? Lwaki nedda neraliikirira nze abaserikale tebanyingirira, kubanga nze am a peaceful civil servant. Ndi wano siina mutawaana nawe omulabba emirimu, siina kyeneralikirira okuggyako abaserikale abo. Kati bantiisiza simanyi lwaki bazze ate nga teboogera. Madamu kaseera ako we wajjidde wano yabaddewo? Madamu teyabaddewo, yafulumye essaawa nga 3:30 n'agenda. Kakati ndowooza simanyi babadde banoonya ye oba tebambuuziza kintu kyonna. Olinamu okutya nti madamu bayinza omukwata essaawa yonna? Yes, ekyo kyo nkiraba, kubanga nze tebalina kye bankutteko, tebambuuziza, ate bayingidde mu kisenge kye, ndowooza bamusanga ali mu kisenge bamuwambe. Wazeemu okuwuliriza madamu ki ekiddako? Ebya madamu nabivuddeko kubanga nze nakubidde driver nangamba nti abadde wano ng'ali mu gym naye siddayo kumulaba, teyazeemu kunkubira nenkuba ng'esimu tagikwata. Kati ki ekiddako mwe nga famire, ki kyemuzzaako? Nze wojjidde wadde osanze nga ngenda mu poliisi kola report eyange ng'omuntu ngikole,
abapoliisi bategeere nti ewange waliyo omutawaana gusitegeera. Byebyo byowulidde kuva ewaniki Matembe bawa Miriam Matembe wali sawa zino ali mu kweralikirira, so amaaso gonna kati agatadde ku poliisi okubanga agezaako okuloopa ekibadde mu maka ge ng'amateeka bwe yagalagira. So tamanyi kyekiddirira naye mweralikirivu nnyo nti essaawa yonna omukyala we Miriam Matembe ayinza okuba ng'akwatibwa ab'amagye oba betuyita aba security. Tulindiridde tulabe kyekiddako kubanga kuva ku makya abadde tanaba kuwuliziganya naye yagezaako okumukubira essimu nga teziyitamu oba nga tazikwata. Kati nno ye embeera omukyalo ono gye yayisibwamu mu maka ge newankubadde teyasangibwayo, naye byonna byagenda okubeerawo nga Miriam Matembe agenze maaso n'okubanga awanda omuliro n'ebigambo bino wammanga byengenda okubanga nkutuusaako. Oli ku Yugi Update Civic osinza obbanga otuwuliriza ng'otanatwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwengako. Njagala owulirize n'oluvannyuma tujja kweyongerayo. Basement ngu bali ku basement kati basement Muhoozi yali ayezimbidde ennyumba ye mu nsi muno. Njagala kubuuza Muhoozi sente zonna oba ine nyumba sente za emisoro gyaffe oba yawasa n'abakazi omukazi na bano bamaraya bonna bagenda nabo ezo sente zaffe n'obwa CDF ezo sente zaffe emisoro gyaffe ddi bwe yali akuze bwe yali akoze n'akola omulimo naye bakiyita ki naye nastrivinga n'akola ki ng'abantu bonna ba youth b'omu Uganda muno ababonaabona abamuyita bino na bino ne bakola otulimu twabo yajjira ddala ku red carpet najja ku red carpet ya taata we n'ayingira n'afuna buli kimu kyonna kyafune n'alwoka n'agamba nze mbatwala mu basement yange basement yana ayagimuzimbira basement agimuzimbira yani Muhoozi namulabye bya tweeting amazima ga Katonda ku Lukwago our former dignified mayor ngamugamba nti kati yakafuka emirundi 3 mu basement ye stupid kakati ze kankulinge down Katonda nsonyi oba njogeza buyinza essungu naye Yesu ojjukira Yesu bwe yagenda n'ayingira mu yekalu n'asanga batunda bakola ebicafu byonna bye yaliyo yabakola ki byonna yabikuba n'afuula wansi n'atabuka nga nze kati bw'entabusi kubanga mu butuufu mutabani wa Museveni kubanga yatukola bino abana Uganda distinguished Ugandans juzi namuna bagamba ono mukazi antatweetinga n'agamba ngu nze ne Winnie Byanyima we are just useless chicken ngu Matembe and Winnie Byanyima are useless chicken n'alwoka n'agamba ng'oyo Matembe alina okukitegeera nti alina kubanga ansinza n'andamya sire n'endamya ki amanyi intelligence gyendina amanyi who Matembe is not here in the physical but even in the spiritual alwoka agambe namulabye agambye bano ba Law Society boogedde n'abanupu ne boogera n'agamba ngu I'm coming to get those ones Katonda w'omu ggulu nkusaba kimu arrest that man. God, you can really arrest that man. If President Museveni has decided to hand over the power that the people of Uganda gave him as the president of this nation to his son, he must come and account to the nation. Nze njagala kugamba zanjigiriza kimunsi muno nze nganze the honorable Dr. Miriam Matembe a distinguished leader in this country ngunze agenda kunyigiriza ngu anantwara musimanyi bagiyita ki dust basement ngu antware mu basement ye ajja agezeko kuntwara mu basement andabe atuuke ku gate wana arabe oba nankwata bamalayika bange nga tebandasooka kumukwata ne bamukola kye bamukola era nze nsaba Katonda essaawa eno nti Mukama jjukira Uganda gijje mu mikono ya Amin number 2 gijje mu mikono ya Amin number 2 njagala kugamba President Museveni ddala mu butuufu
weebase oli luddawa ddala bw'otyo bw'olina kuyisa Uganda mazima bagenda ne bakulwanirira ojje wano otekinga Uganda otujje mu nnaku egyo gyonna gye twalimu ddala ng'okwata Uganda n'ogikwasa mutabani wo yaani kyekiki ate bw'aba akola bino ebitali mu magezi n'osirika ekyo kitegeeza ki ddala mu butuufu Museveni President Museveni mukama w'eggwanga okimanyi nti wakamara kufuna obululu bakulonze naye nohanding over power yo tumutabani w'omuhoozi awo emabega yafuga buli kimu yaragira buli kimu yagamba gwe Miriam Matembe ne Winu Basurumwe musirike ye Besigye tugenda kumutta omuntu ayinza kwogera ebigambo nk'ebyo kati muhoozi yekka yamanyi ki Lukwago yakamandinze ne bakwata Lukwago ne bamubuzaawo ne kati yagamba bwali eyo bwafukira mu basement ye bwamuyigiriza ebintu ng'ebyo ebiswaza abantu abali distinct y'omuntu ddala nguye mukulu w'eggwanga mugundi mu magye n'ayogera ebintu ng'ebyo ddala ekitiibwa kya Uganda kyonna n'akifuura nothing buli bonna bamuwuliriza bagamba naye ono kamanda kiwa amagye Museveni please mutabani we mutugjeeko tojja kuhandingava eggwanga lino n'oluwa mutabani w'oyo nga byayeraga byakola really honestly nze nkuba omulanga hopeless useless man because I have never even heard somebody announcing we have killed 30 so far. We have arrested 2,000 so far. And he's enjoying and he's the head of security. Do they even announce those things? I want to ask you. I have never heard, that's why they don't even mention it. I have never heard people saying, we have killed this, we have killed this. But I heard President Museveni when he was giving his, I think he was finishing his campaign. He said, we are going to crush you. Okay? Yes. He said, we are going to crush you. I heard him say that. And now his son is telling us that actually, as my dad said, we have crushed so far 2,000. He said how many? 30. They have all those so are, far been killed. 30 those are and killed. 2,000 have he been said, arrested. We have arrested 2,000 and we have so far crushed 30. Now, he has declared that he has killed people. For what? For what? He has arrested people. For what? And he is the army commander. He is not the inspector of police. Yes. He's the army commander. He's not the inspector of police. I want to ask, when you are at war, then you kill. The other people come with guns, so you fight and kill. Now I want to ask, when we were in elections, were we at war? Those people whom he has killed, were they at war with him? And those who have been arrested, were they found at war? So when I say this is a yes newankubadde ebyuma bibadde bitutawaanyamu olw'empeereza ebaddemu okutataaganyizibwa naye katusuubire nti kibadde kya lumu tugendera awo temumanya tomanya gye bujjako tunaatereezaamu nga bulijjo nga tumaliriza oli ku Yugi Update Civic osinza obanga otuwuliriza gwatanatwengako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako kakati njagala tubeere nga tuyitako mu comment section bagenda maaso n'oteekayo comment yammwe tugende maaso n'okubeera nga tubamulisaako tulinawo Mariam Nakabuye webale kubeerako ogambye thank you Yugi Update CV webale naye kubeerako Beni Ngandayo thank you for the great job you are doing webale kubeerako Ram TT4JH nawe kwoli webale kuwuliriza tukyagenda maaso Bera Media webale kubeerako
Mubangizi Dominic nawe webale kubeerako. Mubangizi Dominic Induga Sam webale obubaka butuuse nawe kwoli nnyo ku Yugi Update CV. Kansome yabalanga basatu. Kakayire Kakai Rose oba webale kubeerako. Irene Tumushabe webale kubeerako. Irene Tumushabe. Ni omulala ndowooza beebo. Nandamba Aisha webale kubeerako. Mbagaliza amakya amalungi kansule nti binaabatambulira bulungi nnyo engeri gyeri Sunday weekend kambasabire ebintu bitambule malidaadi saana. Mbagaliza Sunday nnungi mweraba.